olunaku lw'eggolo twawedde nga bikyayokya. Proverbs chapter 7 verse 10 tutandikiraawo. Ndi mu Luganda. Kale laba ne weewa musisinkana omukazi ng'ayambadde ebyambalo eby'omwenzi era ow'omutima omugerengetanya, omwenzi muyombi era mukakanyavu. Ebigere bye tebitereera mu nnyumba ye, oluusi aba mu nguudo, oluusi mu bifo ebigazi, era ategeera ku buli muguukiriro. Bannange omukazi oyo kanzire mu church. Mu church tulina abantu abalenzi mwegendereze nnyo abawala nga talina musumba. Omuntu atalina musumba buli kanisa agibeeramu. Buli. Era bw'omubuuza nnoonya mwoyo anti nnoonya mafuta anti manya abasumba Katonda baba mafuta ga njawulo. Kati ngendako eri nentapinga agono. Kankugereze. Buli muntu Katonda alina wamutadde. Mu biro awulire enjiri kubanga amanyi kye weetaaga. Katonda amanyi endiga kye yeetaaga ogikwasa omusumba oyo. Teri muntu ali mu church by mistake gy'alimu. Gwe okuyaayaanaako kwe kukujja Katonda wakutadde. Oyina bye weegomba ebirala ebiri awalala. Naye ng'endiga Katonda akutadde mu nnimiro w'amanyi nti omuddo oguli awo gwe weetaaga okulya. Nti emyaka gyo kyekyo kye weetaaga okulya, ekyo weetaaga ofeedingibwa. Era bw'ogeza n'ogenda mu mikono gy'omusumba omulala, ojja tandika comparing olowooza ono talina, naye nga beebamu just emmere ya njawulo buli omu gy'aliisa. Bonna osanga embwa ezo tuyine nonda nti embwa okyazirina. Okyazirina. Tuteesa nnyo. Nangamba kati nkwaddeyo weeks 2 nezikyaliwo. Mulina memorandum. Tulina ka memorandum awo. Nkwegayiridde kasita oyina ente. Nze nina embwa. Nagamba nnyabe ki? Ogenda ente zange. So bwe mutuuka ojja laba nga muyina otuuka ne mukkaanya. Naye ojja tuuka because oliisiddwa emmere endala n'onaaleeta ndala, toli mature for it, n'otandika complaining ye kanisa terina mafuta. Omuntu bw'ova mu kkanisa kangereza house of prayer, bw'ova mu kkanisa ey'abasumba, omusumba, abasumba ye muntu abuulira enjiri etalumya, akuba wumba. Kyobola Katonda yayita evangelist ababuulira enjiri, n'ayita abasumba, n'ayita abatume, n'ayita bannabbi, bonna balina omulimu. Omuntu abeera mu kkanisa y'omusumba bw'ajja mu kkanisa erya pooso, waliwo ebintu va ku baana ababyetuma nga tebamanyi kyakkola. Bw'ojja olwo pasita lw'omuwulira ng'enjiri eri apostolic nnyo, takubanga awumbawumba, atereeza kkanisa. Ekkanisa yenze yeggwe. Waliwo wajja nga yatabuse n'abakuba bw'obanga eyo Sande nga gwe mulundi gwe gusoose mu house of prayer ng'ova mu kkanisa bweti. Mukama ajja kukolera agumiikiriza, asiiba, saba, musobola osula no ku church nga bwe musaba ekiro kyonna, n'emisana tulina weeks 2 ez'okusula wano nga twegayirira Mukama. Kati ku Sunday eno ga kankyuseeko kangende Kanani. Nojje Kanani. Musumba n'avuma buli kimmonde ekisula mu kkanisa. Gamba musumba kyono avuma tamanyi tusula maaso ga Mukama nga twegayirira. It is apostolic. Waliwo ebiro ebyokunoonyeza mu Mukama nga buli bantu bonna bali mu kusaba. Ni wabaawo ebiro nga byagenda mukole omukisa ogumusabye, Mukama ampa omukisa. Bw'ogumusaba ekiro n'agamba ngenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Go and work. Kati musumba nga avudde ku level nti kati omukisa tumaze osaba bakulu. Mugende mukole. Omukisa gw'osabye Katonda agamba ngenda guwa emirimu gy'emikono gyo, kati oyagala sula wano. Kati beba abasumba bonna batuufu. Endiga eyagala okulya emmere y'endiga enkulu ng'ekyali nto. Endiga enkulu oli myaka 3 toyagala kola okyasula mu church. Gwe wakaloko ko kyalina omuliro guno gusula mu church. Ewa Bujjingo tosobolayo. Nino sula wano nga nsaba, nino kuyonoonya Mukama, nino kusula ku nsozi, togenda gendayo. Kati ojja sanga nga kisaache, pastor kisaache. Osulayo. Ba baby Christians nga bakyabaliisa emmere y'amateeyo. Nga tonalya bigumu. Tukyayiga. Kati ogenda kiraba nti mu balokole tugenzeyo tutya.
nti omukazi ono omuwala gamba yakamala emyaka 4 mbulokole n'omuwala yini ali myaka 3 akyanoonya mukama ddala tamumanyi talina nkolagana na maturity tannakula spiritually nti kati nino beera wano nsumbibwe nkule mbeere nnoonyeze mukama wano kubanga mukama katonda wo mu kikoye w'okunsozi oba musabira Kanani oba ngenze oba Namugongo yewali ekkanisa endala oba eri Kiboga oba eriwa ye katonda y'omu kati kantule maturity yeeyo kati okyalina omuwala wa myaka 35 anatera kunenkana ali myaka 35 buli church oba overnight oba conference oba ki buli ekiri mu ggwanga jali anti hani ngenda mbalala tulinayo conference hani ngenda gulu tulinayo conference hani ngenda gulu ndi pastor gundi yategese kino anti kati pastor Bujjingo yategese Good Friday n'agenda pastor Kisache yategese Good Friday gundi overnight eri Kotido n'ogenda Kotido musumba wange anti kati yagenza ogenda owuliranga program ye y'omwezi temuli kusula waka temuli kunaaba temuli kulongosa wakawe temuli naye ng'agenda kujja mu makaago nga geetaaga attention naye ng'ekyo kijjeeko omuntu atatuula mu kifo kimu kula ne bwe guba mulimu omanyi bwe tuba tusaba emirimu batusaba CV ebimu ku bye batusaba CV baagala kulaba your work experience okozeeko wa buli mwaka olina w'obeera naye ate waliwo ekizibu nga buli luvannyuma lwa myezi 6 mu myaka 4 wakakolera mu bitongole 10 boosi w'omupya tayinza kuwa mulimu batotereera kati n'abakazi gye bali tatereera yakabeera ne tetumuyina buuza kuba ex naye nga bw'onoonyeza ba ex ayinaana naye naana ago sinti yakomiitinga bw'obuuza naye nayo lwaki wamukyawa yali mukodo oyo lwaki wamukyawa ng'ensonga nazo zonna ziriawo za mwana muto kubanga tulina ensonga zetugamba nti namuta kino na kino kyasoba ng'ensonga naye bw'ogiraba gyeri ng'erimu eggumba naye nagamba oyo mukodo anti oyo agira wano anti ogenda olaba obulamu bwe tebuyina kintu kye bayita commitment mu kyo takirina talina kintu kye bagamba nti omuntu ono ali loyo omuntu ali loyo ye muntu ayinza obeera mu church n'awulira ekigambo nagaana ye akyogera ku musumba wange yaani with what intentions okay omanyi nno omulimu gw'endiga mu church abantu ffe abasaba twali tukigenderedde nti ennaku 365 abasumba batusabira ekibuzo kiri nti ani abasabira obaani era okimanyi nti omulabe akimanyi nti nina kuba musumba endiga zisaasaane kati ani mu church ayimiridde mu kituli ba Aaron kye bayimiriramu ekiyimwanirira emikono gya Musa nga anafuye babale ku ngalo bati kati okimanyi nti waliwo ebizibu musumba obyayitamu nga yeetaaga kulaba wanywere ng'emikono gye ogenda gikwatira nga gamba olaba Kisaaki akyaliwo kangume teweerabira nti omusumba ye sitani gwatunuulidde nkubaanika nkube Judith babirye bonna bano ababadde bawulira ennyimba bagwemu amaanyi kati ezizo ne kiri nti gwe abadde awulira ennyimba z'ababirye akubuleesinze kiki wali okoze lwaki tokyusa n'ogamba kati ye ssaawa nsabire babirye anywere kubanga bw'anywera nfunamu okiraba nti osaasaana okubasabira abasumba baffe bannange kye bayita loyo ate bannaye ne baboogerako akantu kati niwe bati ffenna ne tuleekaana ne twongerezaako naye ng'okimanyi nti bw'oba n'ebizibu nga waliwo abakulumba oddukira wa musumba yakunyweza ye takuta kati ye musumba omulungi omusumba omulungi alekerera 9 n'anoonya n'emu kati omusumba aba takulekeredde sinsi oli muntu ye muntu yeetaaga gwe kyolina ze ssaala waliwo omuyimbi bamuyita Don Mowen yayimba oluyimba baluyita Somebody's Praying for Me n'agamba essaala waliwo lw'otuuka mu situation ng'onafuye tosobola kusaba Musa yanafuwa ne wabaawo abawanirira ffenna tuyina time we tutuuka ne tunafuwa ng'omuntu akuwanirira emikono akusabira kituufu nga yengeri yokka gy'akuwanirira kukusabira n'alwalako nina omusawo gwe nadde njogera naye ne mugamba
teweegira nti toweerezangako Mukama nti ayagala kuyingira kwa yaweereze biki bikyave ne mbusawo ne mugaana edda Katonda takola ensobi alina ensonga lwaki gwe akutadde mu ddwaliro nze nanteeka ku kituuti nze ow'oku kituuti bwe nzija mu ddwaliro nkusangeyo gwali eyo bwogeza n'ojja mu kyaki onsangeyo kubanga teri kibi nga kuzaalisibwa muntu nga si mulokole gw'okyayinamukko ku integrity eyakuteekebwamu Katonda etatta mwana wange esobola okulaba nga nnumwa n'otasooka kunsaba ebiri esobola okugamba ono omwana wuwe tebagenda munzibako olina laavu eri eya Christianity gy'osobola okumpa n'enzaala bulungi atali mu Kristaayo munnange kyesitamanyi basobola of course bakikola nkugereza ne mugaso twetaaga abakristaayo buli position mu politics kubanga Katonda yekka waagenda otereeza ensi nga gyetuli naye omuntu bw'abanga Katonda agenda akuteeka buli wamu Katonda takola nsobi so tuyina obuwanirizi bwe tulina nti endiga gwali mu church omusumba w'omuntu obunafu bwe butwale maaso ga Mukama mugaye Mukama Sitaani agenda kuba omusumba tusaasaane tokiganya kubaawo for your glory olw'ekitiibwa kyo Makula bwagwa Kisaakye bwagwa erinnya livumaganyisibwa munyweze kati bano abantu abazunga ovanga ku muntu ayogera ku nnyina nayogera ku kitaawe nayogera ku musumba we muzibu nnyo muzibu so Bible eyogera ku mukazi ono lwaleero ali wano mu Luganda gundi sirayi webyogedde enkyali wano olwaleero agenze muteeka mu mizimu enkeera bagimugobamu enkeera bagimusomesa enkeera ali wano simanyi kati waliwo gw'osanga olwaleero ali Kanani kiryokko genda okuŋŋaana era sikivumirira naye bwe tukera ne tubuuza ani musumbawo ansi ogirina etugamba nti amazima Makula ye musumba wange Kisaakye ye musumba wange eri ŋŋendayo n'enkyala ogenda n'okyalayo naye ali musumba nze bategeka crusade wano Pastor Bugembe yategeka olukuŋŋaana worship event ne ŋŋenda naye musumba wange house of prayer church yange house of prayer ntera ogenda wano bagiyita UCF Makere Kikoni nagendayokko naye kanisa yange bagiyita house of prayer nali ngenze ku watoto ekkanisa yange bagiyita house of prayer kati waliwo eya accountability nti omulenzi bw'obuuza omuwala ani musumba wanti nze bantama yonna ŋŋendayo nedda mukwano yonna ng'ogenda otabaala okunoonyereza ku bintu bye eby'okulamu oyogenda buuzaani bwe muba mugenda kati mugenda pangisa ekkanisa mugende babagatte nga teri muntu ayinza vayo nayimiriranga musumba we ku mbagayo omusumba we ayinza okuba Pastor Bujjingo tazze ne Pastor Bujjingo asobola osindika omuntu omukiikirira ddala asobola emirana n'agamba nti Kisaakye wa house of prayer oba gw'oyogera bwogezi kale bw'aba pastor tasobodde abaweereza abalaba asha basobola ogamba katugende ku mbaga ya Kisaakye tumumanyi kubanga department ekyasinga omanya buli muntu ye ushering department bamanyi buli omu ojja kwesa kati omukazi ono tayinza kuba ng'enkeera Idi bwetuuka yeebikirira n'agenda mu muzikiti n'alya Idi n'abasiramu bakwano be ekisibo ky'abakatoliki bwe kijja ng'alina evvu ku kyenyi n'atalya nnyama Pastor Bujjingo bwalangira ekisibo agamba tuli munaku 14 ali wano ne wali agwawa osanga omwana omulokole katola abasiramu bali mu kisiibo nga yeebikiridde era bwakusanga agamba salamu aleikum bumimu nabulaba waliwo akagamba nti kakati gwe Lilian ekikutamba osiibirako Ahmed kiki nti tetukutegeera waliwo abantu nga bakyali wano ne wali tebatudde kati va mu kuba nti tebakyala bakyala mikwano gye bagenda mu mabbala bagenda mu bifo bwe biti buli pate agibeerako naye gwe atali musumba pate za buli lunaku ozinoonyako ki omusumba ye gwe mulimu gwe buvunaanyizibwa bwe gw'onoonyayo ki ku buli kivvulu nze Makula nina ensonga entwalayo ndi music manager wa media gwe maama buli wamu tuba twakava ku kyeri bulamu nga wuuyo tukulaba kyashaddwako wuuyo tugenze kulala Levics wuuyo tukulabe maama we bali wagira bayimbi tukikkiriza tuulako oli mwana muwala omwana omuwala Bayibuli egambye
waliwo omuwala omubi ayambalanga ng'omwenzi. Ambalanga omwenzi. Tagambwako wagguma esimanyi biki ali defiant ali unruly naye koma nti ebigere bye tebibeera wakaawe. Oyo bali kumuwala si musajja. Bigenda buli wamu. Era mulekerawo okwekompeyalinga ku basajja nga musuula ekitiibwa kyammwe ekyobukazi. Leero ali eno, luli ali eri, amanyi buli muguukiriro. Buli muyimbi omumanyi nga toli music promoter, toli presenter, buli muyimbi olina ennamba ye. Onoonya ki? Ennamba? Ez'abayimbi. Ozaagaza. Ate oyo nga abakisussizza. Bali mu kyaki. Ng'olina girlfriend. Nga buli muyimbi mukwano gwe. Buli presenter mukwano gwe nga sijja emirimu gy'ayagala okukola. Nze simu yange ejjudde abayimbi. N'omwami akimanyi. Gw'olina obbamanya. N'omwami akimanyi obutaaba salt ejja kuba house of prayer. Gw'olina obbamanya. Naye yennyini asobola okwekanga nga nnaku za bulijjo ndi mu kunyumya n'abantu. Aba yeebuuza kati omunyumya ki? Alina ekivulu nti nedda, alina oluyimba olupya. Nti nedda muli ku mboozi ki mukwano? Si mukwano gwo. Azini kijja kitya? How? Explain. Kati omwana omuwala olina okwekomako olw'okuba oli muwala. Si lwakuba nti oyina nze I'm social, I love people, I love making friends. Buli muntu ayagala emikwano. Ne Bayibuli tugamba omuntu alina emikwano emingi yeetakoleka okuzikirira. Kati nnyabo ekitiibwa kyo ng'omukazi ekisooka toyambalanga mwenzi. Waliwo abuuza nti omubiri simanyi God looks at the inside. Yatugambye waliwo abambalanga abenzi musikirizaani. Tulake awantu wamu bwe guba mulimu buli mulimu toyagala kugambwako oli defiant. Kyovulawo bw'ova mu kitongole kino kubanga bosi we yagambyeko no resigninga. N'ogende walala. Nze tisikolera ku pressure. Munange genda otandike kampuni yo. Ate munnaye kampuni eyiyo gy'otandise yesinga okuteeka ku pressure. Era batamanyi. Teri kibi nga ku resigninga. Kya bulabe nnyo ku muntu nga tonnaba we waatuuse. N'ogamba nze bikoyi. Lwaki tugamba tolina we waatuuse? Nga tonnafuna opportunity eri kweno. Esinga eno. Nga gw'ogamba bugambi nze ngenda wano tebaŋŋambako. Eyo resignation eyo. Kubanga resigning nti nze nkooye sijja beera wano. Waliwo omuntu agamba kampumule guno nkwate guno. Ekyo kiri okay, kiri acceptable. Naye bino nti oyina woolaga. Thank you Kisaaki. Oyina woolaga. Naye gwe bagambyeko noga nze ntuule waka naye ng'ani gwe balagira batyo. Wakiri otuule. Wakiri ntuula. That attitude. Oyo ye muntu omu ayingira obufumbo n'agamba nze okubeera singo kinsingira. Era tomanyi bantu bali dangerous nga bawala bato. Abalowooza nti bw'omulekawo omulala agenda mukwana. I am young and beautiful. Oh, I still have my opportunities. Yes. Era tebakulimba nti wannyamba buyambi okumpasa. So kontunuulire. From head to toe. Waliwo abantu Katonda baabonereza just bajja mu malala. Nga kugamba oswaza mutabani we, yes nzikiriza tomwagala ebigambo ebingi byaki. Ate abakazi abalungi tebavuma. Ababi bavuma. Wensanga ng'avuma ng'oyo mmanya mubi. Tamanyi kyali, talina kyali. Abo be bantu ababi. Sina beauty face. Talina kyali, tamanyi na kyali. So, omuntu eyakuzibwa, omwana omulungi, ye muntu atekawo standard gwe oba togijjaamu nakita. Tagenda kwereega. Yajaga munange nsaba kunsonyiwa. Sobola beera naawe olw'ensonga eno n'eno n'agenda. Naye bano tomala nako oli musajja bw'ati ne bw'ati. Bannange. Alina gye yakulira gye yabiraba. So bwe tunuulira omwana omuwala bw'otunuulira ono omukazi gwe baali boogerako yali mukazi mubi gwe baasanga nga mwenzi ng'asedusinga n'abasajja. Naye nga bw'osoma n'ogenda mu maaso n'ogisoma yonna n'ogimalako bwe yasinkana ono omulenzi gwe tusomyeko baliko bamugambe nti bwe wamusisinkana ayambadde bubi azunga tulaba mu maaso eyo nti yamusikiriza namugamba jangu obuliri bwange mwami wange taliiyo nyambadde biki akawooko nankekubye akalungi. Kyekivaako omwana omuwala okubanga talina kwekwanira oba malaaya. Bayibuli etuwa description ekyo kyandikibwa bwe kigenda mu maaso. Etulaga omukazi ayambadde bw'atyo yeekwanira omulenzi
abakazi tebatondebwa kupasuwinga muntu. Temugoba. We are not chasers. Kankugereze mu butonde. Kiri biological nnyo era mugenda kunsaasira bwe kiri. Mu butonde bwaffe omukazi alina amagi, omusajja alina enkwasa. Omukazi bwa ovulating oba watuuka mu kiseera ekyokuta amagi. Gata ne gaseseetuka ne gasigala mu system ye. Terifuluma system ye. Liva mu ovary ne ligenda mu nseke ne lidda mu nabaana we lirina okubeera. That is positioning. Terifulumye mu mukazi. Omusajja azaala enkwasa mu tests oba testicles. Ne ziyita mu kaseke akava mu tests. Ne katambula ne kayita mu prostate ne kajja ne kayita mu busajja. Enkwaso ne zifuluma omusajja to pursue a positioned egg. Egg yebeera mu position. Exactly. Look good. Take care of yourself. Kowola Mukama. Position yourself. Enkwasa ejja kunoonya. Enkwasa efuluma omusajja neyingira obukyala. Laba travel eyo yonna. Ne haso okuva eno mu tests wuuyo mu kaseke wuuyo mu prostate biyisemu oluseke gye luyise luvudde mu busajja ne bifuluma ne bigenda mu bukyala ne biyita mu cervix awo omwa gwa nabaana we guli ne biyingira mu kye tuyita nabaana ne basanga ejjinga liri awo liri ku byalyo ne babifertilizinga oba balisanze mu nseke oba balisanze already lituusa awo to be fertilized zo liba mu position yo litambula butambuzi kubeerawo balisanga ne balifertilizinga ne libeera implanted ne muvaamu omwana. Omukazi mu butonde tonoonya musajja. You wait. Nindirira. Bannange. Abakazi tetunoonya. You position yourself. Exactly. Omanyi be bagamba balindirira Mukama be bakazi. Nindirira musajja wange. Wajja wajjira. Ruth bawe bwe yafa nabeera ne nnyazaala we n'atandika okugenda okunoonya emirimu agenda akole n'agenda ewa mu lusuku ewa Boaz. Yali akola mu lusuku lwa Boaz. Gye yali ng'akola ali mu nnimiro balima bakoola. Boaz n'amulengera n'abuuza oyo yaani. Katonda yamupositioninga omusajja gye yali alina omusanga. Ruth teyakirina mu mukono. Ruth teyalaba Boaz n'agamba bannange omusajja nga nkubye. Kati omukazi agamba omusajja nga nkubye yoona ali mu ngero. Bw'atuusa awali omusajja n'amwekwanira. Jjukira yamusanze ayambadde nga malaaya. Ayambadde ng'omwenzi. Bannange. Aha. Omukazi ayeekwanira yoono. Nti bw'amala okuba ng'azunga buli wamu. Mu 13 agamba, she took hold of him and kissed him, and with a brain's face she said, n'ayogera, today I fulfilled my vows. I have food from my fellowship offering at home. So I came out to meet you. Yapasuwenze. I looked for you and I found you. Jukira twasoose bagamba mwenzi. Ayambadde seductively. Yes. Kati ennyambalo yokka yamusikiriza. Azaamunoonya oyo aba mwenzi. Ne yagamba yeebise colored linen from Egypt. Abala twekolako. Etweyambaza. I have perfumed my bed. Obuliri bwa byakawoowo mulimu na mudalasini. Let's drink deeply of love till morning. Kiro kyonna basule nga beegadanga. My husband is not at home. Ulira omukazi omwenzi. Omukazi n'annyonnyola omusajja gwe yeekwanira bbanga taliiwo. Yakutte ensawo ye n'agenda. Agenda kudda nkya. Tuli mu abiri. Byonna ajja kudda nkya. Kati omulira Bayibuli 21 egamba with persuasive words she led him astray. Ye mukazi ayeekwanira ne weeyogeza obugamba nange olabika bulungi. You persuade oli muka persuading, you persuading a man. Bayibuli yamuyise mwenzi. Omwana omuwala bw'oba okyekwanira kyemuyita okwetega. Tonna tukafumbirwa. Kubanga ne mbufumbo ogenda kola bino. Naye Bayibuli tugamba with persuasive word she led him astray. Okimanyi nti waliwo abasajja nga tebaagenderera. Omukazi yagenderera okumukwana yeebake naye.
Oh my God. Bible eyongere negamba she seduced him with her smooth talk. Abiri mulum. Simanyi persuasive words bakyogera mu Luganda. Amukkirizisa n'ebigambo bye ebirungi bingi. Amuwaliriza okugenda n'okwegonza okw'emimwa gye. Teri asinga mukazi. Abasajja bagamba bawaana. Omukazi nyinza okutunuulira nga nange otunula bulungi. Jjukira eddoboozi ly'abakazi Katonda yalikola nga likkakkamu. Sendekerevu lirina ne ka echo liwooma. Omukazi ayogera. Bannange ne girlfriend we yeesiimye. Awami I don't have a girlfriend. Omaze. Bannange ng'olabika bulungi. Do you go to the gym? Munange na mu gym biki. Osabira wa? Bannange nsabira wa? Bannange nange gye nsabira biki. Bannange ku Sunday tugenda. Bannange nsabeko ffenna. N'atandika okubanga ebigambo bye byonna bikusika n'ofuuka mukwano gwe nga intention ze zonna za kukwana. Kati gwe toyogerangako kigambo na kimu. Bw'omala omukwana ng'okifuulanga omuntu omumanyira nga mutandikira okwekisinga. Bayibuli etugamba yamusika omukazi n'amukiisinga. Abawala ennaku zino beesasulira loogi, beesasulira woteeri, amutwala mu muzigo gw'apangisa. Omusajja akwebakirako mu nnyumba gy'atasasula rent. N'olowooza nti olina musajja. Teri musajja ayagala mukazi amufuga. So kati since otutte position y'omusajja ayina okunoonya omukazi. You've become the provider. Kati omwana omuwala mulekerawo oggoba. Bayibuli ekulaba ng'omwenzi, ekulaba nga malaaya, eruzungu egamba prostitute. Omwenzi oba abadde adulterous. Naye wano egambye prostitute. Kati prostitute yakozesa persuasive words okuleadinga someone astray. Kiri mu church, kiri nebweru wa church. Kati omwana omuwala bw'oba okyakwana tonnatuusa fumbirwa. Bannange. Era oyo omusajja tagenda kuwa kitiibwa. Era oyo omusajja akuwasizza nga wamukwana y'ono nti abakazi. Yoyo akuwasizza lwalifuna confidence ekwana. Agenda ku ngali makago agenda kwana. Bannange tuganye okwetega. Omwana omuwala teweetega, olina kwepositioninga. Bannaye ebyo byonna nno biri mu Bayibuli. Tetubijje walala, biri mu Bayibuli. Tweyongereyo. Omwana omuwala waliwo kikusuubirwamu, tonoonya, olindirira. Lindirira omusajja Katonda gwakuleetera oba gyakutwala. Kubanga wetunulira bonna abajjako bonna bagenda okukolerera abakazi. Abakazi si be bagenda obakolerera. Adamu baamumuleetera. Omukazi teyanoonya, Eva teyeenoonya. Existence ye yajja Adamu amwetaaga. Katonda n'abajoyininga. Ono ye mukazi, ono ye musajja. Naye position abantu balowooza nina okwambala, nina okutambula nga ever ready. Tambula ogaludde bwe bansangira. Direde. Nange dadi wange yangambako ekintu bwe kiti nti kuva muto nga engoye ezo zaava nnyo waka empanvu. Dadi yaŋŋamba bw'otambulanga bw'obanga ovanga ewaka, omwana omuwala tava waka nga tanabye mu maaso, tasenyeza, tatukula. Ng'omuwala omuwala olina okuba nga buli ssaawa abantu we bakulaba balaba mwana muwala. Naye ndooza kyekintu kya sikulaba bulabi mwana muwala. Ndooza kiraga obuyonjo. Omuntu ali organize, omuntu bw'akulaba aku-appreciate nga tagenda kukwana. Naye ate bw'okula tomanyi akulaba yaani. So mweyo statement mwalimu nti naye ate bw'okula yambalanga olugoye nga bw'osanga taatawo bw'onsanga, n'osanga nnyazaalawo, bw'osanga omusumbawo teweekweka. Bw'osanga taatawo, n'osanga nnyazaalawo, n'omusumbawo nti be bantu ab'ensonyi. Naye nnyazaalawo bw'aba akusanga n'otandika okwesikasika oli indecent. Bw'onoonya ekyokwebika oli indecent.
bw'osisinkana omusumba onootandika obulwa emirembe oli indecent. Bw'ogeza n'onsisinkana n'oyagala okwekweka weesalidde dda omusango. Kati abamu tulowooza kwe kwambala olugoye olukusiba ne lujayo hips. Kati awo intention ye ey'olugoye ya kuseducinga kati ate gwe weeteze. Decency teri mu kirowoozo balaba omubiri gwange. Balabe hips zange, balabe entumbwe yange, balabe akabina kange singa ebuyindi. Ensi gye bagamba ekyasingamu cases za rape nga bambala biwanvu. Singa teziriyo. Elinda, India yesinga rape cases. Yesinga rape. Naye wali olaba ennyambala yaabwe. Ennyambala yaabwe njiraba. Biwanvu. Ekitegeeza nti okusikiriza omusajja si kateeteeyiko. Oyinza okugamba nti beauty egenda kuva mu kiteeteeyi ekitono. Nedda. Singa abasiraamu tebakwanibwa. Kubanga ebiseera ebisinga babeera mu bigoye binene. Biwanvu va kuba akakati bano abayonoonye eddiini yaabwe. Ayambala kalegging n'ateekako ka throw on akateeteeyi nga katangaala munda omulengera ne yeebikkirira ku mutwe. Naye omukazi omusiraamu yeebikka nga teri musajja mulala ayina kulaba kitundu kye nga si bbaawe. Abamu ddala bali eddiini eyabannyikira nga bo baabanyikamu n'engalo bambala gloves. Babikka amaaso ne bateekawo n'akatimba. Bamukwana ddi era batya? Gwe kyebuuze. Bannange. Bamukwana ddi ng'ate bafumba. Babeera bafumba. Nina saluuni gye nalimu waliwo omukyala wamitanisha na esaluuni. Omusikyala najja mu Somaali nga mulimu abavubuka kubanga bakoleramu enjala n'enviiri. N'atuula n'alinda kati omuwala ne muga nga yatudde dde oba gwe bosooka kolaga nedda tasobola kubikula nviiri ze nga mukyalimu abalenzi. Abalenzi baamala kunaba mu nviiri. Teri musajja mulala akkirizibwa kulaba nviiri za musajja we. Ate abo nga bakiteeka ku next level. Naye kati waliwo ebintu ebimu nga enkovu zo bbaawo kaazimanyi ye yakutwala na byonna ffe tetwagala zimanya. Ezange kantandiko zibika. Abamu mwakulira abatali mu emiti. Bawalampa emiti wuyo mu nsiko semanyi n'abaana bawala bali mu ffene muli mu nte mulunda ebintu bibafumise. Naye nti okwetega oli seductive oli mu kupaswedinga okozesa ebigambo oba omubiri gwo kyovula bw'olina osiba hips bazirabe. Ebbere olina oddiwaniko diteekamu hanga balirabe nti to nga si. Olina okuteeka gata mu kiwato opaswedinga omuntu naye nga si kyoli. Olina okwesiga makeup. Makeup si mubi nange mwesiga. Olina okwesiga makeup nga osikiriza omuntu afune beauty ey'obulimba nga tafunye ggwe. Buli lwakusisinkana outing yammwe erina okubaako makeup kubanga olina omaintaininga obulimba bwo. Kyekyo kyoli yeyo standard gye wamutaddeko nti gy'oli. Kati reality ekikinga ini nga mwewasizza nga ewaka waliwo reality togenda kufumba mufumbiro ng'olina makeup. Ajja kukulukuta. Kati kyovulaba naye akuteeka ku pressure naye ng'olabika bulala teekako makeup katugende wano ne wano biki yambala makeup biki bwe bityo. Akuteeka ku pressure kubanga banne bonna yabalaga mukazi oli. Owa makeup. Owa wig. Ow'enviri. Nti nze wange mbeera ne mu Kiswahili. Njagala nga bwendi ewange. So nga makeup tuyina Katonda atukkiriza okweyongerako ebintu ebimu okulabika obulungi. You can adorn yourself byonna abikkiriza. Naye gwani. Who are you? Omuntu ono agenda twalaani. Leka tutwale omuntu atasikiriza obulungi abusange. Bananda baddinza atasikiriza. Katonda kye yasiteesa ku ntandikwa nti Makula oba kisaaki agenda kuba n'omusajja gundi kyekiba. Era teri kiyinza kuyimirira mu kuteesa kwa Mukama. Mu church tuyimba ennyimba when Jesus says yes. Nobody can say no. Kati lwaki olowooza nti Katonda bw'agamba nti ono yali babbaawo engoye z'oyambadde ziri mugoba? Katudde ku mukyala gwe bayita Ruth mu Bible. Ruth yakeera agenda kukola mu nnimiro. Ffenna abakyala abalima oba wali ogenzeeko mu nnimiro oba wali olabyeko ababeera mu nnimiro kiringa bano ab'omu butale nga beesibye leesu ajjayo amatooke waggulu bagawanulayo bagateeka ku mudaala akola ki omuwali omusanzeeko ng'addugala bulungi ali mu nnakati ng'engalo zonna zijjudde ettosi. Kati Ruth nkubamu akafaananyi bwe yali ng'alima. Beauty ya Ruth
Bowazi yagiraba wa nga mu nnimiro temuba makeup. Beauty yali ludda wa? Waliwo enjogera gye batera okugamba nti omulungi n'obw'omusaaba obubi asigala mulungi. Omubi n'obw'omusaaba ekizigo asigala mubi. Ekyo ekintu kiri mu mikono gya Katonda nti owuwo abawuwo akusanga mu biteeteeyi nga buli omu yeebuza naye kati ako yakaagalako ki? Mwami Silver Kyagulanyi yayimba ekyagaza omubi omulungi takimanya. Kati omubi oyo toli mubi akulabye bagamba beauty lies in the hands of the beholder. Oh, yeah. Because buli muntu alina kyayagala kyatayagala kiba kibi mu maaso ge. Akyagala tekiba kibi. Mu mutwe gwange bwe mba njagala musajja mumpi buli muwanvu mubi tekimufuula mubi. Nze kye saagala bwe toyagala nze simwagala. Kati lwana nnyondeke kukyaya ky'oyagala o accepting ekyenjagala ate nga tosobola kifumbira oba kiwasa nga tosobola beera nakyo. So bwe tugamba omuwala okwepositioning ekisooka kye kino nti bw'oba oyagala omusajja yenna ani agenda omukuleetera, ani agenda obbagatta? Omuyita Katonda. Noonya Katonda mwe muli omusajja oyo. Ate since Katonda amanye enkya yaffe ng'agitegedde n'olwaleero amanye ekyokuleetera, amanye ekikusobola n'ekyosobola, ajja muleeta mu bimu by'osaba. Omusajja muteeke ku list, muteeke ku list. Position yaffe ey'abakyala yeeruwa? Sigala mu kifaananyi ekyo Katonda mwakwagalamu. Beera omukazi omukozi, beera omukazi atali mulimba, beera omukristaayo, omukazi alina embala ey'omukyala, omukyala gwe tuyita wife. Now positioning yourself kwe kubeera ready for a husband. Yeyo positioning. Yeah, are you ready? So position eno buli lwoga Mukama ntuuse amanyi tonnaba. Lwaki? Okyalina emize gy'abawuulu, tonnalaga nti oli ready. Emmere okutokota eba tennajja. Kati oli mu kutokota tonnaba. Era Katonda ala nagamba agamala gakyali mangi. Etokota n'ebuguma. Buguma. Kati oli ku stage ya kutokota. Omuntu gwe tunaagamba nti atuuse obuvunaanyizibwa butandikirawo labwa. Ye yennyini muyonjo, alina omulala gw'agenda oyonja. Obuvunaanyizibwa atandise obwetekako obw'okutuulako awamu, alina gw'agenda olabirira. Atandise okubanga yeewa ekitiibwa kubanga alina gw'alina okukiweesa baawe. Naye okyaleekaanira buli wamu, okyavuma, okyawemula. Owooza omusajja twekwanye twedeetinze emyaka bwe giti ebiri andeseewo, abadde akusoma bw'akizudde ensi yeggwe. Wali omanyi zino classes eza wansi tukyusa subject. Waliwo emyaka gy'abalenzi gye batuukamu nga tebakya offeringa. Bw'oba okyali mwana muto buli mukazi mugandawo sister egi y'okuwasa n'otandika okugamba kati ngenda kola sciences oba arts n'olondako n'ogamba njagala muwala mweru we bati ogenda olaba abeeru bangi, sciences subjects nyingi, kati time ya combination n'ogenda ng'okola kalistiko. Tugenda otuuka ku university ng'okola course ye mukazi gw'otuula naye kati y'oyo oli mu kumusoma. Naye wajja eno nga weeronda sikwana mumpi sikwana muwanvu sikola ki okyali egyo. Then bw'omala n'osalawo nti yono ekintu kye bayita okuyiga omuntu, it's a lifetime lesson. Lwaki? Nti omuntu gw'otaazaalibwa naye ate nga toli mu mutima gwe buli lunaku omuyiga. So ojja kulaba nga buli lunaku olina okuyiga munno. You learn to learn each other. Olina okuyiga munno. Yiga okunjiga. Nti mu myaka 2 gy'onsanze nina emize gye nzije mbazadde mu community mwenkulidde mu masomero. Baby tekigenda kyuka mu lunaku lumu. Yeah, can't. Tegisobola. Naye waliwo ekyatugatta katugenda tweyiga. Naye ekizibu abatajja guminkiza be bano nga wafeekinga mu ntandikwa nga yali alowooza atutte mata agenda otuukayo nga buwunga kala y'emu. Awa rejectingira we immediately. Rejectinga. Mu myaka 3 ne bumutama n'agamba naye nali ndowooza mukebe ntutte mata. Bulijjo mubadde mukawunga. So omwana omuwala to position yourself kwe kweteekateeka tikati ntuuse
kati biki ebirina okunsubirwamu. Omulenzi ono agenda okujja ndi ready kubanga nina omulabirira mu byonna. Buli agalo sigala nga mbeerera tofumbirwa. Genda mu bunaani era babaagala babyetaaga. Bino ebyokugendayo mwezi gumu nti omusajja ansaba nnyo. Kiringa okugenda mu magye n'ogamba twagenze ku lutalo naye amasasi mangi. Wabadde osubirayo ki? Ekisooka akusaba kubanga akwagala. Lwali losing interest mu ggwe. Odda mu prayer request yemu lwaki omusajja wange takyansaba. Hanze kankuzigire edduuka. Tugamba nti ebyo bw'oba obitya sooka ewa ssenga. Ssenga akugambe nti gy'ogenda sinsi olina kulinda paka bufumbo. Osobola osuubira bino. Osobola omusanga nga yenkana bw'ati oba yenkana bw'ati. Singa osangayo kino okola otya. Kati tuli ku sexuality kati na nti ebyomu kisenge bye bino. Si kutuukayo kuddoga naye senga nasanze omusajja yakoma mu pittu onobe ng'oli mulokole. nti sisobola bigumira. Omulala agameze nagenze kubanga ojasanga one man's meat is another man's poison. Oli agambe munene nnyo nagaye mutono nnyo. Nagaye muwanvu nnyo n'omumpi nnyo. Bonna bali mu nsi y'emu buli omu alina kyayagala. Ekibuzo kiri nti tewali ready ky'ekintu ekituufu. Tebaakuteekateeka. Omuntu atuuse okufumbirwa n'ebibuuzo byebyo omukazi atuuse okuzaala ne byagula birabika. Tanoonya gawuni, anoonya nappi. Bannange tutambudde nno ekyokwepositioninga weeteeke mu kifo nti omuntu yenna agenda ofumbirwa kabaka bamuteekateeka okuba nga agenda mu position bwa Nnaabagereka. So bw'oba ogenda mu position y'okubeera mukyala gundi bakuteeketeeke. Bw'oba tolina banoonyi banoonye abakuteekateeka. Tulina abantu abamu abakulu, abakyala abakulu Bayibuli eboogerako okubanga balambika abaana abawala ngeri y'okwagalamu babba baabwe. Engeri y'okwagalamu ekyo bakisomesa. Bakisomesa. Oyagala otya omusajja? Omanyi ze tuyita acts of love. Waliwo ebikolwa ebiraga nti oyagala. Toyinza vuma gw'oyagala. Toswaza gw'oyagala. Olabirira gw'oyagala. Ossaamu ekitiibwa gw'oyagala. Tolumya gw'oyagala. Okimanyi byonna bikolwa. Kati balina bikusomesa. Engeri y'okulabiriramu amaka go balina kisomesa. Ogenda otuukayo nga toli ku on job training eteri agenda kutendeka. Omusajja talina budde bwa kunoonyeza ssente n'okutendeka. Ate obeere mukyala we. Kitegeeza asobola obyekolera kati lwaki akwetaaga. Help abeera takyetaagibwa. Aba takyetaagibwa. Kubanga kati ate olina omulimu omulala. Tugoye akawunga nti katukwata booti. Tuyala obulikola booti. Afuuse kitaawo. Vaawo ewooli. Ogende wa maama w'omuto. Omugambe njagala kufumbirwa. Nga bwe twogera nkiwulira. Era nzikiriza Mukama nfumbirwe. Naye omukyalo omufumbo yaani abeera atya? Ogenda okuvaayo tujja nakulaba engeri gye wootambulamu. Bannange engeri gy'otuulamu tomala gatuula fwa. N'enjogera yokka otuuka ng'okkakkanako. Otuva wano ngenda tugenda olaba abadagamba kisaakye n'engeri gye ntuulamu nga ndi muwala. Nga omanyi bwe muba muzannya mwereekaanira ne mweyita. Ennyo. Mama wange nampita. Nangamba ni yagamba abakazi bwe batyo boogera. Konze nkoze eki? Bw'oba oyagala omuntu tambula ogende waali. Tebaleekaanira muntu. Toyinza yimira kisaakye n'olekano ogwokubiri n'olekano ogwokusatu ng'omuntu takuwulira. Kati bw'aba takuwulira n'ogattako n'emisinde omukazi tadduka atyo. Tewali mbeera eggoba. Kubanga olina kutambula with dignity. Omuwala tambula y'ekikazi. Omuwala. Wakwati Kampala yatukyusa abantu tuli kuwaasiwaasi. Naye bw'ova ku mulimu kati omulimu gwe tugusuubira nkisaakyo odduka akawunti sekwagala mawulire bakwagala kino ate tulina okukola tambula n'okumanya tulina okukola kiti oli ku waasiwaasi. Kati ate waliwo tujja ku kyaki. Ku kyaki toli ku waasiwaasi mukulu. Sigwe avaamu emizimu era sigwe agigoba. Sigwe asha, sigwe muyimbi, sigwe wa security.
tambula weewo obudde va ku gate ensawo yo giteekewo ng'eri organized kameka kalina akasawo mwe kali naye ogasa akasenya akasanyirizo kaki ekiri mu nsawo yo n'agikebera naga ntandikirewa n'ovaayo n'olyoka otambula ng'agenda muki barracks ali ku parade kwate kiti twala obudde bwo ekanani ffe tulinde service egwa ne 10 gwe tambula kuva ssaawa 3 paka 9 va wansi ku gate tambula n'ekitibwa ky'obuza abantu bawubire omanyi tulina bujjambo bw'abambejja tetulekaana hi hello praise the lord n'otambula mpolampola ne weeyongerayo ne bayibuli yo bw'oba otuula omukazi n'osooka okwata ku lugoye lw'emabega bw'oti n'olusika n'otuula togaziya magulu okwata ate tetusalirako waggulu abakyala tusalirako wansi okugulu okuyisa waggulu wakuno naye nga kukuteno no CTV n'osala kama ebisambi tebyeyawudde n'otuula bwe bayika okuzina mu kyaki tukusubira yimuka ozine no brother agambe omwana ng'azinira mukama yes naye ate bw'omala ozinira mukama tolinda musula okuluma nti olina okudduka tukolabe kutoyi mama nze nfa mufulume oyo si mukazi omusiro kasita otandika okuguwulira situka genda ku layini yimirira n'ekitiibwa kyo linda yingira ettooyi tolekaana n'abantu bagamba toyingira nga okay osigalawo ng'oyimiridde bakutye n'omusajja laba agambye bannange sisita kyono naye otutta omumagufu mutuuse ku mikolo bw'amaguka wuyo akomawo ayombera wadde mu ttooyi ate ettooyi tebazirongoseza ante waliwo nange lwembeerawo ku kyaki netunya omwana nga era nimuga how are you I'm fine anti ola mami kati bano ettooyi nimuga oli mufumbo nedda nimuga osubira ofumbirwa okyavuma abantu olw'ettooyi ng'era osubira ofumbirwa anti mami olaba tebannazirongosa nimuga lwaki tewazze ku makya n'olongoosa w'ogenda omwana omuwala tuli kuggwe positioning n'enkya tukomawo bwetwe tubadde olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koon'obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.